Boda boda eyamba. Bali edala. Kama bakumi kamutayo. Okay, President Alisef amaze bwatyo okubanga ate atuuke waka yadefena tuli bakoowu naye mukoowu nyonnyo naye amaze okubanga atuuka ewaka kale musule bulungi abaganda bange era yava mu bayimbi banne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwa ebimuli bye era nga bamugamba nti ye gwe tulinamu essuubi gwe twagala otambuze eggwanga lino katsoke tufuna akatambi kano tujje ebigambo tube nga tubyogera tulina bingi mu lugendo luno bingi byogenda okubeera ng'olaba era tugenda beera nga tukutematemera bintu ebyenjawulo essaawa yonna omukulembeze agenda kubeera ng'asimbula okwolekera ebitundu eby'Nakaseke katukole bwe tuti tujje. DPTV Uganda, Dawn People Television. To our President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. His Excellency the President Mwami Kyagulanyi. Omukulembeze w'eggwanga Bobi Wine. Big up Father. Salute. Big up President. Londa bad Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanya abayimbi twafuna omukisa okuva Kibanda leya challenginga president wawa nti twawagira Kibanda ng'abantu abavubuka ffenna abaagala ensi okubeera beta. Mwami Kyagulanyi bano otamwagala jjajja wajja mwagala kati nze waffe ndowooza 99% bululu bwe buli eyo bumulinze. And I know that Bobby's first love is Uganda, his second love is music. Bobby Wine, I endorse you, brother, and I know you're gonna be the hope that we all need. Big up yourself, Uganda. Bobby Wine for president. He has been a leader. Until Mugeto, if there's a problem, Bobby Wine yeka gosobola okuyita. Abantu nga bacyankalanye nti baagala kuba muliro. Omuntu gosobola bakakanya. Yani Bobby, so yeah, he's the actual president of the what? Much love and respect, Mr. Bobby Wine, our principal. Kati Bobby Wine amanyiddwa ensi yonna ng'omuntu ayuza obufuzi obutali bwa bwenkanya. I've been a big fan of Bobby Wine for so long, but when I met Bobby Wine, I saw all the women waiting for Bobby Wine at studio. Imagine. So man has been a leader. Owekitiibwa Bobby Wine, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu bawa Babi Tata Solo Ghetto Gladiator lyali jjinja lya mu nsonda eriri eryasooka okunyomebwa. Bobby Wine principle. Abalungi abatulaba yeddoboozi ly'abantu. Nze omukwano gwange ne Bobby Wine ndozera gulinga ogwa kamiliyoni n'essaawa. Nze ndi wa people power. The stronger belief nti one day Kyagulanyi is going to become a president of Uganda. Very soon kigenda kubaawo. Nti Bobby Wine yamuyamba namwa platform neko yatandikira abantu basobola omunyama. I don't see Bobby as a politician. Maybe to me, I see him as just a real guy speaking real facts. Aba Bobby Wine byanyamba mu bingi era yanyamba mu kutandika luno olugendo lwange kubanga naye yalina olugendo lwe. Kiyambye Bobby Wine kubeera wonyonyo paka last. Ng'abantu mutwala bwe bati. Bobby Wine ng'omuntu bochega, he was a dreamer, a big dreamer. Nga kugamba ebintu byasuubira okukola ng'olaba binene. Thank you for showing us that leadership is not privilege but service. You have proved that no matter where we come from, we can rise and speak truth to power. Bebo abayimbi nga bavaayo okubeera nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera president waabwe ow'ekkumi era nga bakkiriza nti ddala kituufu obukulembeze we buli. Wakati na Miss James tukwanirizaako ku live y'olunaku olwaleero. Mbagambe tugenda kutambula mu bintu bingi
omuli laale gyagenda okubeera ng'akuba Nakaseke olunaku olwaleero. Lunaku olwaleero ekyenjawulo ekiriko nti independence. Kakati ng'eno mwami Museveni we bagenda mu maaso n'okubeera nga bategeka omukolo guno, Bobi Wine addayo mwami Museveni gye yalwanira. Kino nakyo gulinga mukisa nti eno mugenda kubeera mwogera ebyammwe eby'obulimba ng'eri asaabulula. Kale olunaku olwayo tusuubira faya, tusuubira omuliro okuva mu Kyagulanyi, era tusuubira okwogera ebyo byatatera kutya kwogera abalala bye batya. Bannange mwasuzeeyo mutya? Tugenda kusooka tubayiseeko mu bapresident abafuze eggwanga lino oba abazze babeerawo, era ogenda kubeera ng'obawulira olunaku olwaleero. Bapresident bawererako ddala, bonna ogenda beera ng'obawulira abazze bafuga ku ggwanga lino, wabula nga mwami Museveni ye yekka eggwanga yakalikwatira emyaka emirungi giri 40. Bw'ogigatta egy'abale abasooka, yes, egya Museveni giri mu kubisaamu giri emirundi 2. nti bonna bapresident abaafuga Uganda, yes, omukaaga abasooka, yes, bw'ogatta emyaka gyabwe Museveni agikubisaamu emirundi 2. Kati anyway. So Robert, buuza ku bantu then tuyingire mulabe bapresident bameka era baafuga bbanga ki, kubanga waliwo n'abataaweza mwaka mu buyinza. In fact omwaka mungi, waliwo abataaweza wiiki nga bali mu ntebe ennene ey'eggwanga. Twegatteko Robert, buuza ku bantu tutandikiraawo. Abalabi baffe abalungi mwasuzeeyo mutya? Muyogeyoge awamu nga bannayuganda okutuuka ku kkula lino myaka 63 nga twetwala ng'eggwanga nnyaffe Uganda. Naye ekibuuzo ekiriwo nti mu myaka 4 weetwala, kibuuzo kikulu nnyo, oba embeera egenda mu maaso n'okutambulira munda mu ggwanga yeviiriddeko ekyo okuba nti teweetwala. Tugenda bba twetegereza ensonga nga bwe zitambula, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala yonna gye musinzira okugenda mu maaso n'okutugoberera. Abasinziira wano tubeebaza kozi nammwe abasinziira mu bitundu by'amawanga ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Robert Senior abwe tugenda okutambula. Tugenda kutandika n'abakulembeze abazze bafuga ku Uganda eno, wabula tukubuulira n'ebbanga. Zikiriza nsooke neebaze mwenna abatwegasseeko mu kaseera kano. Jinja webale nnyo, webalire ddala. Prince Don webale nnyo, webalire ddala. Namisi naawe kossa Katumba Dennis twagala okwolekera. Namisi James oyo musajja wange nnyo. Okay. Neeri kwa lipoota namutayiika ku mukutu abeererako ddala. Okay. Yes. Kale tutandike emboozi bannayuganda okumanya Uganda wagyevudde. Yes. Nkugambye nti olunaku olwayo luliko ebintu 2 byankizo ddala. Kuliko omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu agenze Nakaseke. Nakaseke yo Greater Luweero. Yes. Greater Luweero mwami Museveni gye yayita okujja mu buyinza. Era mu njogera ennyangu bwe tuba tuzze mu lulimi lwa firimu gugenda kuseka. Bwe tuba tuzze mu lulimi lwa firimu gugenda kukola ki? Kuseka. Saidi zeno mwami Museveni yayimirizaamu kampeyini ze. Agenda kubeera ng'abeera ekkololo wali ku meefuga g'eggwanga Uganda. Kye twagala okutunuulira olwaleero, Uganda evuddewa we tugenda okweyungira ku mukulembeze. Robert, tutandike. Uganda evaawa? Uganda eyise mu bintu bingi. Yes. Naye nga tetunnaba kutuuka ku kitutuusizza wano olunaku olwaleero ky'emyaka 63. Yep. Ebiseera ebyo abaaliwo baali batandise okufuna ku ssuubi okuwunyiriza ku mukka nti oba oli awo tugenda kwetwala nga ffe tuve mu nfugo oba mu nkulembera ey'abafuzi b'amatwale Abangereza. Ebiseera ebyo waali wamaze okutondebwawo ebibiina by'ebyobufuzi 2 nga by'amaanyi ekitenkanika. Ekibiina ekisooka Democratic Party, ekibiina ekikadde wano DP, ne wabeerawo n'ekibiina ekya UPC nga tuvudde ku 2 eri bikansangwawo kukuba ng'okutte flag abaakubye eggwanga.
omusirikale bwakukuba aba akubye eggwanga oyo omusirikale ogumusango. Kino Bobi Wine yakitegedde bulungi nnyo n'agamba abantu tugenda mu protest vote, ne protest vote aba gavumenti bagikwata bubi. Kakati gwe kwata umbrella omusirikale akube, kwata flag. Yes. Omusirikale akube ng'okutte flag kyolengeraawo kyekyo luli olunaku then ono Bobi Wine. Yes. Then wano tewaliwo byakwerinda asobola kuba muntu aba akubye eggwanga. Kino kye kyenjawulo Bobi Wine kyaleese ate mu byobufuzi mu kiseera kino nti toyina wootandikira kuba bantu era abakyebuza lwaki akalembereza kakyaliwo mu kalulu kano. Kino Bobi Wine yakibala tekyatomera butomezi. Yes. Yabala engeri y'okutaasaamu abantu be kati kuba eggwanga. Bw'oba ng'oli musirikale olaga nti okola nnyo kuba eggwanga. Tukulaga flaga ya NUP at the same time ne tukulaga ne wano twali tufuna independence. Yes. Olunaku olulwolengera flaga nkulu nnyo kati Bobi Wine yagikutte n'agijjayo n'agamba tutambule nayo mu protest vote, tewali gwe bagenda kukuba. Ate nga kituufu mu mateeka tebakuba muntu akutte flaga ya ggwanga. Kyova olaba umbrella tozirabawo so nga ate n'ey'ekibiina kya NUP emutambulirako emu bakutteza ggwanga si za NUP. So Bobi Wine ekyo yali mugezi okutaasa abantu be. Njagala tweyongereyo awo wennyini nnyini. Okay. Kati wakati nga yabaze eno move. In fact ndowooza teri yagirabye nti teyagitegedde. Ab'ebyokwerinda tebaategedde lwaki ne gabambaza red ne bakwata flag. Nti toyina kyosobola kukola olwaleero ng'oli agambye abantu mukwate flag n'abantu ne bawulira omulanga ne bakwata flag. Buli gyagenda oyinza olowooza yazibagulira ne buli omu akwata mu ssente ze. So kino Bobi Wine yakibaze bulungi nnyo, mateeka tewali we bamuvunaanira. Era n'omuggo guyinza obbeera omutono kuba omusirikale yenna yeetantala okkuba omuntu amazima amatuufu aba akubye eggwanga. Nga bw'olengera abaana abo. Yes. Baana basomero bakutte fulaga era waliwo bannayuganda babadde bagamba Robert nti essomero lino liri luddawa tutwaleyo abaana baffe. Okay. Bw'owulira essaala gye babadde basaba essaala bana essomero lino Mukama aliwo omukisa. Mukama aliwo omukisa. Amina. So tugenda maaso nga tutunuulira independence. Yes. Otuwaddala katambyako tuveewo olumu akakaabaana kawa abantu bakalabe then tujje tweyongereyo. Atuwuliriza era atugoberera beerako. Tugenda kuyisizamu ba president n'abataaweza myezi 3. Yes, bonna bagenda kubategeera. Naye ekyenjawulo nti bano bonna abasinga Mwami Museveni yali mabega wa kugwa kwabwe. Era gavumenti zonna ezibaddewo. Kino kigenda kwewuunyisa. Yazirimu. Gavumenti zonna ezibaddewo Mwami Museveni azibaddemu. Ate akontributinze kinene okubasuula. So twegatteko bwegasi otambule naffe ogenda beera ng'obitegeera. Omukulembeze agenda Nakaseke tugambye nti bweba firimu gugenda kuseka. Soko tuwe abaana abo then tujje Robert atutinye. I raise my hand, Lord. Let peace prevail over County Uganda. It's our motherland, Lord. These are young children, Lord. They must grow loving their County Uganda. Oh, Uganda, we lay our future in your hands. Come and reign, Lord. Come and reign us through. The hillside school is blessed because you have come to the terrain. I feel your presence over this hill, Lord. Now we proclaim that the shall prosper. We declare great victory over our adversaries in the name of Jesus. We thank you, we bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Essomero lino Mukama aliwo omukisa.
nga tuyingira emboozi ya meefuga njagala okutwala omukisa guno okubuulira abantu abatulaba nti kyemulaba ng'ekisiraani nze njagala okirabamu omukisa. Bobi Wine yeebale butayitamu mu kalulu akawedde singa baamutta. Bobi Wine Katonda yeebale butamuyisaamu 221 singa baamutta ng'ali mu bukulembeze. Lowoozaamu ng'ozze mu bukulembeze n'abantu nga bampuuga n'abantu abo nga bakuli ku lusegere oyinza obutabuwezaamu myezi 3 oba mwaka nga bwe tugenda okulaba nti mwami Museveni yali mu gavumenti ziri endala. Okitegedde? Ne zigwira ku myezi 3 ne zigwira ku nnaku ne zigwira ku mwaka ng'azisuula ali munda bw'ati. So kati Bobi Wine obutayitamu 221 kimuwadde omukisa oba oliawo Katonda abadde amwerulira abeeko bajjawo agenda omutuuza mu ntebe nga baali nabo beba abantu abatuufu abamanyi ensonga lwaki baagala okununula eggwanga. So tugende maaso. Kati we twakomye wali nabadde maze okulaga nti bwe tutuuka UPCDP bagenda mu kalulu Beni Kiwanuka ne DP bakuba Obote ekyakolebwa Obote yakiraba nga UPC ejja kusobola kuddamu ba ebiseera ebyo abayivu munda mu ggwanga lino baaliwo naye nga batono kati nga abazungu basinga kwesiga nnyo bana abayivu abasatu okwali Ssekabaka Edward Muteesa ow'okubiri Beni Kiwanuka ne Apollo Milton Obote era we bagenda e Bungereza ku Lancaster House Conference okuteekerateekera Uganda obwetwaze abasatu be batwalibwa UPC Beni Kiwanuka ne DP ne Sir Edward Muteesa Kabaka ebiseera ebyo n'ekibiina ky'Abaganda KY batuula batandika okuteesa ku buyinza mu nkaaga mu gumu e Bungereza wabula oluvannyuma lwa Beni Kiwanuka okukizuula nti Buganda bagiwadde obuyinza bungi nnyo n'amaanyi asituka yeekandagga afuluma olukiiko agamba kino tekisoboka Buganda teyinza kuweebwa buyinza buno bwonna ate olwo ebitundu ebirala abazungu baddamu kikubamu ttooki bategeka akalulu olw'okuba nti Obote ne Sir Edward Muteesa baali bakoze omukago nga bagasse KY ne UPC wabula omukago guno gwali guzimbiddwa ku musingi nga gulimu musenyu nga temuli seminti nti ebibiina ebibiri buli kimu kyalina enzikiriza yaakyo KY ekibiina ky'Abaganda ekiva e Mengo kyo nga bw'owulira nti Kabaka yekka omwana n'omuzzukulu toyogera ku Buganda nga tebali nnyo byabufuzi kati UPC nga bo banna byabufuzi kati ababiri bano baali tebayinza kukwatagana bwe bajja mu kalulu bakuba DP akalulu ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'ekkumi ng'olwaleero mu 62 ku kisaawe ekkololo obudde bwali bwa kiro fulaga eyali ekiikirira Bungereza emanyiddwa nga Union Jack eteekebwa wansi bendera y'eggwanga gye tulina kati ewanikibwa mu bbanga kati otuli mu 62 kati muzimu ku ndagaano ezaakolebwa UPC ne KY nti singa tukuba DP ne tufuna obwetwaze wa Bungereza owa Israeli n'amawanga amalala. So wano tufuna Ssekabaka Muteesa okubeera nga asookera ddala tufuna Milton Obote nga Ssaabaminisita asookera ddala. Kati Sir Edward Muteesa mu Parliament akalulu kakubibwa ku ebiseera ebyo President Parliament yamulondanga akalulu kakubirwa asinga Kyabazinga wa Busoga obululu bwali 9 bwokka naye nga bwe nkugambye Obote Parliament yali esingamu banna UPC yali abataddeko etteeka tuwagira Sir Edward Muteesa era ekyo kyabeerawo abasinga tebakimanyi Muteesa afuuka president mu 63 nga Milton Obote afugidde omwaka mulamba atulonda president mu 1963 si mu 62 mwe twafunira obwetwaze kati olwo n'afuuka omukulembeze ow'eggwanga asoose we tutambula mu 64 ensonga z'amasaza abiri Buganda ge baali bajiwa okuva e Bunyoro Buyaga ne Bugangayizi Obote azikomyawo era mu lukuŋŋaana lw'abannamuwulire wali e Lugogo Obote we yasinziira n'ategeeza amasaza Buyaga ne Bugangayizi gaddeyo e Bunyoro ne bakuba akalulu k'ekikungu amasaza ne gaddayo kati eyo yali emmanduso etondawo enjawukana wakati wa UPC ne KY era abavubuka banna UPC ebiseera ebyo
baali b'amaanyi waasigalawo babiri baali bana kuliko Jaberi Bidandi Sali akyaliwo niwabeerawo n'omulala oba omumanyi yaliko ne vice president Weyo Masaka ali Kalungu saidi ze Kalungu gundi ono simala gogera no ani yenna Kintu Musoke Kintu Musoke akyali mulamu Jaberi Bidandi Sali baliwo Joseph Cheyune ne Godfrey Lukongo Binayisa abo bafu Binayisa aliko ne president tugenda mutunuulira bayimirira erugogo ne bagamba omukago guweddewo bali banna UPC kewaye mugende muvire mugwire ddala UPC mugireke ebeerewo era ekyo kyawaliriza Sedward Mutesa okuwandiikira abazungu ebbaluwa n'ekibiina ekya kewaye kijje abazungu bajje bayambeko okujja Obote ne gavumenti ey'obulyake ku ttaka lya Buganda mu nkaga mukaaga Obote ng'asinziira makage Nakasero kwaje yasulanga ebiseera nga president Mutesa yasula mu maka g'obukulembeze Entebbe Obote alagira amajje gagende Entebbe gajjeyo buli kimu buli kikozesebwa mu maka g'obukulembeze n'abakozi byonna ne babitika ne babijjayo n'akyusa ssemateeka ku twafunira obwetwaze n'amusikisa ekimanyiddwa nga Pigeonhole Constitution nga kitegeeza ki ebiseera ebyo ngawe tujjukira wemba tegezeza nti saba minisita ali w'amaanyi ng'omukulembeze wa mikolo Justin kati Pigeonhole Constitution wakati nga amagye gabunyisiddwa wabweru wa parliament ekyaddirira ababaka baakakibwa okugikkiriza ku kifuba ku mmundu era olunaku olwagoberera alumba olubiri olwa Mutesa Sedward Mutesa kubanga oluvannyuma lw'okusoma constitution yepya isoko lindeko atugoberera era atuwuliriza n'atulaba mu kadde kano tugenda maaso n'okutematemera olugendo lwa Uganda okuva mu 62 Uganda etuuka etya okubeera ng'olwaleero abakulembeze abazze bagikulemberako Mwami Museveni ye yekka yakakulembera emyaka gye yakagitwala gikubisa mu baasooka emirundi ebiri era abasooka baali mukaaga okitegeera bwe baba mukaaga twagala okulaga nti gavumenti zonna zino ezaagwa Mwami Museveni yazirimu ekitegeeza nti kaali kawuka akalya gavumenti zino nga kaziyita wansi kyova nsembyewo wali ngambagamba nti oba oli awo tukitwale ng'omukisa oyinza okunyiiga Bobi Wine okubeera nga teyatwala bukulembeze bwa ggwanga 2021 yayina ensega nnyingi enseekeezi n'abo abanditunze omwoyo gwe olw'okubeera nga bamujja mu buyinza mu kaseera nga yeeteeseteese tugenda beera nga tubitunuulira ali Nakaseke mu Greater Luweero Mwami Museveni ali Kololo agenda kubeera nga bakola omukolo ogugambibwa nti gwa independence Uganda mbutwefuga naye wakati mu kwefuga emmundu ze zisinga okubeera nga zitufuga era buli kyowulira bakwanukuza masasi na mmundu okwekalakaasa kwa lunaku lumu bantu 50 n'omusobyo so simanyi oba twefuga mu kiseera kino njagala katono nnyo tufune ku bigambo bino tuwe katambi akalimu ndowooza Jeno Kaindo tafiire then tujje tusetulirawo ebigambo ekigambo Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe buli liteeka lya Katonda eryensi n'eryekanisa oba ekereziya n'oba omuzibiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe mu nsi ng'alina license ya political party kimenya amateeka Kyagulawo okugula offices Kyagulanyi okugulawo office Mbarara, Jinja, Mbale, tekimenya amateeka ddembe lya FDC mwabayenere muri bagayaavu temwagala kukola muri kwekwasa Kyagulanyi namwe mugulewo ki ebyammwe temumuganda namwe mugulewo ebitebe ebyammwe namwe mukole ki muvuganye Kyagulanyi aguddewo okola ki oliwo otudde nga Kayinda alinga ekyayi Kyagulanyi agenze Mbale ndi nkuta kalingiri ate tandike kuyomba Kyagulanyi tewali teeka eriganya Kyagulanyi okugulawo ki ebitebe oba lya Katonda
obali ya muziki obali ya kanisa obali ya kereziya obali ya gwanga Kyagulanyi ayina license y'okoperatinga political party n'okugulawo amatabi. Kale webale nnyo webalire ddala akyatambula naffe okola kya muwendo njagala kugamba ntojjanga okwo ye Geno Kayindo Tafiire omu ku bajeno betulowooza nti tebaagala bigambo byabwe bibeere bubeezaawo wabula babyogera era nga tulowooza mwami Museveni yandiwuliriza abantu nga bano twagala kutuuka otunnyonnyole tutuuka tutya okubeera n'abakulembeze ng'oli afugayo ennaku 3 kijja kitya era beebaani yes kakati okusookera tusooke tufune nga we bajja bakulembera then tugenda kuddayo tumanye baavaako batya yes okusookera ddala mpozi atugobereye omukulembeze asimbudde ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula tebanababbeera nga basimbula naye nga tulabyeko Honorable Lutamaguzi Ssemakula amaze okubeera nga boogerako n'abaana be bagenda obbeera nga batambula nabo katweyongereyo kati Edward Muteesa katutandikire naye nti bw'afuuka president mu 63 mu mwaka gwa 66 gy'emyaka 3 Obote ng'amaze okuwera obwakabaka oba obukulembeze obw'ennono bwonna mu ggwanga yeefuula president olwa ssemateeka omujja gwe mbadde nkutegeezezza a Pigeon Hole Constitution akitegeeza kimufuula omukulembeze ow'okubiri kati mu 7 wakati ng'agenze Singapore mu lukuŋŋaana olw'amawanga agaali gatwalibwa Bungereza eyali omuduumizi w'eggwanga ebiseera ebyo ow'eggye ly'eggwanga Idi Amin Dada mukubira akasimu otodda 7 Amini aga tolisala ng'ennaku z'omwezi 25 January tolisala okulinnya wano wabula ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna mu 79 eggye lyava Tanzania lijjako Amini kitegeeza yali wana emyaka gyali 8 1971 paka 1979 yes kati ekibinja ekyava Tanzania waliwo olukuŋŋaana baluyitanga Moshi lwatula mu kitundu ekimanyiddwa nga Arusha bajja eyali ambassador wa Uganda yali eggana omusajja omuyivu ddala Professor Yusuf Kironde Rule bamuleeta olw'ensonga nti ebyaliwo wano mu Buganda emivuyo egyakolebwa abakulembeze abaasooka ng'Obote kwakigambibwa nti yali emabega ow'okutta empologoma y'Obuganda ebiseera ebyo kati balowooza Muganda ki gwe tuyinza okuleeta okuzza awamu abantu bano baleeta Professor Yusuf Kironde Rule afuuka president ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna mu 79 nga wakaita ennaku 2 nga bajjeeko Amini wabula ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga mu 79 aggyibwako yalina emyaka 68 z'ennaku ze yafugira yafugira ennaku 68 kitegeeza buli mwaka gwe yagufugamu olunaku lumu zaali ssaawa 6 ez'ekiro ekiwandiiko ekyali kifulumiziddwa kitwalibwa mu maka g'obukulembeze Entebbe tujja kudda twongere okunnyonnyola bamuggyako batya kati bwe bajjako Yusuf Kironde Rule Museveni kennyini avuga Godfrey Lukongwa Binayiisa amutwala mu maka g'obukulembeze Entebbe ekiro ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1979 bwe bajjako Rule balayiza Binayiisa bamulayiriza mu maka ga bukulembeze era akugamba yali atidde ng'alowooza agenda kuttibwa ono akulembera mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka ogwagoberera mu 8 kati enjogera egamba nti Entebbe ewooma etandikira ku Binayiisa yagireeta oluvannyuma lw'Entebbe okumuwoomera n'awalirizibwa okwagala okulingiza mu ngatto z'abakama be ekyamuggisaako Binayiisa bw'avaako eyali akulira amagye ebiseera ebyo nga batonzeewo ekimanyiddwa nga Military Commission Paulo Muwanga ng'amumyuka Mwami Museveni yali omumyuka we akwata mu kintu ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano mu 8 mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano gwe gumu era mu 8 kitegeeza Paulo Muwanga abeera president wa Uganda ennaku 10 zokka n'ava mu buyinza kati olwo wava mu buyinza yeeyambula ekkooti ey'okulembera Military Commission agikwasa Museveni ayambala engatto za byabakama zaalimu kati omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda era bateekateeka akalulu mu Desemba nga 17 UPC ekibiina ky'Obote
DP yali ekiikiriddwa Paulo Kawanga Ssemwogere omugenzi kati kwotadde ne UPM Uganda Patriotic Movement eyali wansi wa Museveni yafuna akalulu akamu ne bagenda mu kalulu okukkakkana Obote n'akabba n'akoma mu kinaana wabula bw'akomawo Paulo Muwanga ategeeza nti yenna n'ayogera nti Obote yabbye akalulu kuba yali munna UPC Paulo Muwanga oli wakusibwa oba sinakindi osasule obukadde 2 naye ng'ebiseera ebyo obukadde 2 bwe buwumbi nga 3 obw'essaawa zino kati ne tujja Obote okuva nga 17 Desemba 1998 mpaka 85 Museveni ngazze n'akola ebyaliwo n'amuggyako kati ne tujja ekintu bwe kimuzitowako ng'alaba abayeekera batabuse abaali abaduumizi b'amagye ebiseera ebyo Bazilio Olalo Okero ne Tito Okero Lutwa bawamba mukama waabwe Bazilio yasooka n'akikwatamu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu 1985 mpaka nga 29 yafugira ennaku zaali 2 z'essaawa 48 ennaku 2 yes n'akisuulawo mukama we eyali omuduumizi w'okuntikko Jeno Tito Okero Lutwa n'akikwata yes okuva nga 29 ogw'omusanvu 85 okutuuka ekiro nga 25 Januari 1986 olwo ttiimu ya Jeno Salimu Sale ng'esazeeko ekisabo ky'ennyonyi eky'Entebbe nejjanga enkuba egenda okutuuka e Kampala nga Tito Okero Lutwa adduse era Jeno ne bamulayiza ku madaala ga Paalamenti Museveni eyajjira mu kifaananyi ekigamba nti nzize kujjawo bano male ekintu nkiteera eggwanga tutuusa olunaku olwaleero alina baakyajjawo ekintu talina kiteera ggwanga myaka 4 kale ye history wa Uganda n'abakulembeze nga bwe bazze bakyukakyuka njagala tusooke tufune katambi aka omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri abantu ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula tuteerekoko ku katambi ako then abantu balabe kyekigenda maaso mu kiseera kino eri omukulembeze w'eggwanga lino alindiridde okubeera ng'alayira 2026 so nga bwe tuddayo okwongera okubeera nga tutegeera omugaso n'obukulu obw'okubeera nga bendera Bobi Wine gy'akwata nkulu nnyo atuwuliriza era atulaba bendera nakuwadde olunaku olwajjo ebimu ku ebyo Bobi Wine kwatambuliza kampeyini ze nga ab'obuyinza tebakyalina kyakikolera balina kukkiriza bukkiriza omuntu ayina mukalakaasa atambula ne mukalakaasa bw'omuyimiriza kitegeeza abantu bakuŋŋaana yo gwe mukisa ng'akubawo laale bw'obeerako onna w'omutaataaganya kyokka ate ne bw'atambula watuuka mu katawuni ngaliwo abantu ng'era akubawo laale kitegeeza ki nti disitulikiti ezimu ne bwe bataamuze olwedde bw'aba agenda mu ndala akubamu ka laale so kati Bobi Wine wano we tuli kwe kubeera nga omanyi kye bayita omusota mu ntamu bw'otagukuba tofumba bw'ogukuba entamu oyinza ogiteekamu ekituli era tofumba kati Bobi Wine mu kiseera kino gavumenti agifuukidde musota mu ntamu gwe nnyini twekatambika omukulembeze bw'oba nga mu kaseera kano okamaliriza akakuwadde tulabe wawaali amaze okubeera ng'asimbula okwolekera ebitundu ebye Nakaseke gyagenda okubeera ng'akuba olukuŋŋaana gaggadde lwe tusuubira nti lugenda kubeera muwoomya era luno ddo gwe wenna tulaba olukuŋŋaana olwo lugenda kubeera muwoomya lwennyini nga twongera okubeera nga tutambula waliwo abuuziza ekibuuzo Kaluwa Nicholas agambye Hai Sajime and Robert Senior, do they really still teach students the history you are talking about? History ono tukkirize ekintu kimu nti tebakyayagala musomesa baana yes tebakyayagala mu masomero
baana babimanye kyova olaba NUP bweggulawo essomero School of Leadership bino bye bintu byesomesa kati gavumenti olw'okuba nti eyagala okuzibira abantu okumanya eyagala n'essomero lya NUP eryo liggalwewo ne teyina mateeka mweyita kati baakwata alikulira ne tebakwata ate nannyini waalyo nannyini ye Kyagulanyi ne baakwata ate aliddukanya Doreen Kaija naye ebitonotono ebitalina nnyo ebiggattirako bye bakusomesa olwaleero oba okitegedde mukama waffe Kaluwa Nicholas tukwebaza nnyo